Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atuwadde omukisa okubeera nti tuli mu darasa eno wansi w'ekigambo ky'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kyeyagamba nti majitama qaumun min baiti min buyutillah yatadarasuna kitab Allah, ne babeera nga beeyigiriza ekigambo kya Allah okujjako nga malayika zikola ki? Zibabuutikira. Nkakasa nti ffenna abali wano tuli mu hafatul malaika. Saba Allah abeere nga okuŋŋaana kwaffe mu muzikiti wano nga tewali nsonga yonna etukuŋŋaanyiza okujja kubeera nti twejjukanya amateeka ge, abeere nga alufuula olutuula lwa leero ku bimu ebinaazitoya minzaani zaffe. Ku lunaku lwe yagamba nti la yanfa'u maalu wala banuuna illa man ata Allaha bikalbin salim, ku lunaku lwe yatenda nti ebyobugagga bye tukuŋŋaanya ebitususa tetwebase n'abaana be tuzaala nga bajja kuba mu kaseera ako tebakyatugasa, tebakyatuyamba okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwali baleese n'omwoyo guyita omutima omulongoofu, nga gwe guliwa? Gwego ogwakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ne guleka byagaana. Ebiseera ebisinga ebigambo byange mu darasa ezifaananako bwe ziti, kubanga bwe tuba nga tutambula mu darasa ez'enjawulo kiba kitegeeza nti tuba tulina bye tuyiga eby'enjawulo. So nze bwe mbeera mu darasa ezifaananako bwe ziti, ebigambo byange ebiseera ebisinga bitambulira wansi w'ekigambo kya Allah ekigamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmu'minina, mujjukize, mazima okujjukiza kugasa abo abalinamu imaani mu mitima gyabwe. Kiba kitegeeza nti ebigambo byange ebiseera ebisinga bitambulira wansi wa kujjukiza. Nabwe kityo tujja kutunuulira olw'obudde nga bwe babunnyonnyodde, ate nga mukama waffe district kadhi naye atuuse, wankubadde nti bagambye nti ajja tuwa salaamu, naye nga amazima amatuufu aba alina ebigambo by'alina okubategeeza ng'omukulembeze. So ngenda kutambulira wansi w'ebigambo bya Allah mu surati al-Baqara gye tumanyi obulungi, aya ezisookera ddala ezitandika. Tugenda kubeera nga tugenda kutunuulira sifaatu al-mu'min, ebimu ku bitendo by'omukkiriza, naye nga tubijja mu aya zino wammanga ze tugenda okutunuulira fi awaili surati al-Baqara bidayatu min qawli subhanahu wa ta'ala
Ba'da billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti alif lam mim. Aya ezo oba aya eyo mu hurufu zaayo essatu mu nkutule nga bwe zakutulwa bawulama bakkaanya nti amanya amakulu gaazo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era zo nezizifaanana mu sura ez'enjawulo nga Yasin, Hamim n'endala byebimu ku byafuula Qur'ani mu'jiza. Byebimu ku byafuula Qur'ani nga kyamagero. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuuka n'okubeera nga agamba abakafiiri b'e Makka okubeera nga baleetayo ekigifaanana ne balemererwa. Fa'ajaz, ne babeera nti balemererwa. Naye nga kanu ahlu lugha, kanu ashabu lugha, baali nga bamanyi ennimi, olulimi lwabwe Olwarabu nga balumanyi nga balinamu n'ebisoko. Era bwe mugenda abamanyi kye bayita shi'iru, kubanga bakola ngo enteekateeka zaabwe mu butale obw'enjawulo ne bavuganya. Bw'ogenda mu shi'iru, era abasomi ebiseera ebisinga koosi ya lugha bagiddukamu lwa bushi'iru, kubanga olulimi lubeera luzibu. Kiba kitegeeza baali bannalulimi naye balemererwa okuleetayo ekifaanana Qur'an. Naye mbagambye nti mu bimu ebyafuula Qur'ani mu'jiza zennyukuta ezo enkutule. Allah yagamba nti dhalika alkitabu. Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa ishara eya ba'idi, naye nga ate kyalazaako kiri kuki kumpi. Yali alaza ku Qur'an al-Karim nti ekyo kye kitabo. Lwaki yakozesa harfu oba ismul ishara allati tadullu ala al-ba'id wa innama ma yadullu alayhi qaribun, nga ate kyalazaako kiki kiri kumpi. Yaga nti dhalika alkitabu li'azami sha'nihi, olw'obukulu bwaki bw'ekintu kyayogerako. Yagamba nti ekyo kye kitabo la raiba fihi, tekirimu, la shakku fihi, bimaana la shakku fihi, temuliimu byakalebule, temuliimu byakulimba, temuliimu byakuwaayira. Naye ekitabo ekyo kyayogerako kikola ki? Yagamba nti hudan lilmuttakiina. Ekitabo kino kyembagamba, kyembalaza, kiruŋŋamya abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lilmuttakiina, abamanya amakulu ga lugha, abasoma ku balagha, bamanyi wano lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hudan lilmuttakiina. Yakozesa kitabo. Kulluna huna na'arifu jami'an, tukimanyi bulungi nnyo, anna alhaadi alhaqiqi huwa Allah. Omuluŋŋamya yani ya Allah, ye Allah. Naye wano yagamba nti hudan lilmuttakiina, yagamba ekitabo kino kirukola ki? Kye kiruŋŋamya atya Allah. Hudan lilmuttaqiin min baabi sabab. Yakozesa ensonga. Allah subhanahu wa ta'ala yaluŋŋamya naye ng'akozesa ki? Kitabo kino Qur'anu al-Karim,
okusobola okubeera nga obeera ku kkubo ettuufu eggolokofu erina kutegeezesa okumanyisa okusobola okubeera nga otuulako ne mu ddarasa wano nga bwe tuli olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba twebuuza almuttaqi man huwa almuttaqi, almuttaqi huwa almu'minu, ye mukkiriza. Muradifu l-iman kigambo kye kimu n'obukkiriza. Yensonga lwaki wano bwe yali awa ebitendo by'omuttaki omuntu yali badde awo ng'agamba nti abaffe ndi mu abo abatya Allah, oba Allah ayogedde ku battaki abaluŋŋamizibwa ekitabo kye Qur'anul Karim, naye nze ngwawa. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga atunnyonnyola ebimu ku bitendo by'omukkiriza ng'atulaga omuntu amutya gw'ayogerako yaliwa, omukkiriza gw'ayogerako yafaanana atya. Yagamba nti alladhina yu'minuuna bilghaibi. Womanyira omukkiriza mu bumu ku bubonero bwe bw'omanyirako omukkiriza, kasita olaba omuntu ng'akkiriza ebitakola ki? Ebitalabika, ebitalabwako. Gamba ng'omuliro, gamba ng'ejjana, bakunyumiza bunyumiza jjana, nti ejjana Allah subhanahu wa ta'ala yagikola wansi waayo wakulukutira emigga, egimu gy'amata. Ejjana erimu ebyokwewunda bingi byetasobola kubeera nga tumenya kati wano olwakadde ne tubimalayo, naye gwe fatu'minu bihi, n'obikkiriza. N'okkiriza imaanu bilghaibi, n'okkiriza ebitalabwako. Okumanya nti ddaala kkulu ly'omanyirako omukkiriza, ebiseera ebisinga ntera obbaga nti buli lwolaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akoowola abakkiriza, fangayo mwattu weetegereza ensonga ebeddako mu maaso. Tetera kuba nnyangu ensonga eyo, tetera kuba ki? Nyangu, illa liman yassarahu Allah, okujjako eri oyo Allah gw'aba agikoze eki? Ajanguyirizza. Kati okumanya nti okukkiriza ebitalabwako oba ebitaliiwo kimu ku kabonero akalaga obukkiriza bw'omuntu ate nga kakulu nnyo, yensonga lwaki bwe tusoma Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala atulaga mu aya nnyingi ng'atulaga nti asabikuuna saabikuun, abaatukulembera n'okulongoosa bo baakola ki? Ng'ali atugamba nti tetujja kubenkana, tetujja bakola ki? Benkana. Naye ate naffe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'atulekerayo essuubi gye tubeera nga tugumirako, ne tumanya nti singa tuba nga twekutte ku nsonga eyo oba oli awo twandigwa naffe mu abo Allah subhanahu wa ta'ala baasiimye. Lumu yali atudde ng'asomesa basahaba be nga bwe ndi wano olwaleero mu masijidi Jamiya, n'ababuuza, era nammwe ngenda babuuza kati, atadiruuna man huwa afdalu khalqi inda Allah? Mbuuzamu baimaamu, bashekha ab'enjawulo, atadiruuna man huwa afdalu khalqi inda Allah? Naam, alladhina yu'minuna bilghaib. Naam, akhar
Sheikh atugati alladhina yu'minuna bil ghaibi atadiruna man huwa afdalul khalqi inda Allah. Achanukula ngenda muwa ekirabo. Naam. Alladhina amanu bi rasul sallallahu alayhi wa sallama wa lam yarahu. Naam. Sheikh wado waniso mkono. Naam. Sheikh agezezzaako ku kibuuzo ekyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bw'abuuza basahaba ekibuuzo ekyo, abamu bo bayanukula ne bagamba nti al anbiya, abamu ne bagamba malaika, abamu ne bagamba alladhina matu fi sabilillah. Nabbi n'abagamba nti nedda si kyekiki. Ne batuuka ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam. N'abagamba nti afdalul khalqi inda Allah, ekitonde ekisinga obulungi mu maaso ga Allah, qaumun, kigenda kuba kibinja ky'abantu, ya'tu min ba'dikum, bagenda kujja oluvannyuma lwammwe, yu'minuuna bi, bagenda kunzikiriza, walam yarawni, naye nga tebakoze eki, tebandabyeko. Tuli ku kigambo yu'minuuna bil ghaibi. Yu'minuuna bi, bagenda kunzikiriza, walam yarawni, naye nga tebakoze eki. Yajiduuna warakatan, bagenda kusisinkana empapula. Yali ategeeza Qur'an eno ey'ekitiibwa. Bagenda kusisinkana ki? Mpapula. N'abalina ebitabo bya ahadith, tukwata bitabo bye tukola ki? Bye tusoma. Yu'minuuna ma fiha, bakkiririze mu ebyo ebigikola ki? Ebibiyirimu. Kaakati n'abalaga nti abo be bantu abasinga obulungi mu maaso gani? Ga Allah. Awe suubi nabbi abatali kuwadde, abaali kuwadde, naye nga kiri eriggwe okulisuula oba okubeera nga olikola ki? Olikwata. Kubeera nga okkiriza mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'ebyo bye yakola ki? Bye yajja nabyo. Tubadde ku kigambo ekimu mu bitendo by'omukkiriza, ala wa huwa al imaanu bil ghaibi, okukkiririza mu bitakola ki? Mu bitalobwako. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayongerako ekitendo ekyokubiri yagamba nti wayukimu ssala, yuminuuna bil ghaibi wayukimu as-sala. Era oluvannyuma lw'okulaba nti mu bimu ku bitendo by'omukkiriza kubeera nti akkiririza mu bitalabwako, azzaako kubeera ng'ayimirizaawo ki? Esswala. Esswala kigambo kikulu. Ebiseera ebisinga Allah buli lwakugondeza ibaada yonna gw'ogirabanga eya bulijjo, era gw'oba olowooza nti buli muntu akikola ki? Akisobola okikola, naye si bwe kiri. Si bwe kiri. Kati esswala kimu ku bitendo bye tulabirako omukkiriza nti omuntu oyo mukkiriza, kasita abanga yeekutte ku ki? Ku swala. Era y'ensonga lwaki naam twaniriza kaadhi waffe ayingidde ne foma kaadhi waffe Sheikh Saziri, tubaniriza musomo gwaffe ogwaleero biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Era okubeera nti batwegasseeko kiraga
okubeera nti Allah akkiriza omusomo gwaffe biidhinillah gulimu baraka n'ekire kyenkuba tukikoze eki tukifunye. Tubadde ku nsonga y'esswala nti esswala kimu kabonero akoolabirako obukkiriza bw'omuntu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi nti idha ra'aytumu rajula ya'tadu almasjid fashhadu lahu bil iman, bwe mulabanga omuntu nga yettanira omuzikiti amakulu ng'asaala agenda okukola ki? Okusaala, mumukakasengako obukkiriza. Manya nti omuntu oyo mukkiriza, alina obukkiriza mu mutima gwe. Ebiseera ebisinga ffe obukkiriza bw'omuntu tubulabira ku biki? Ku bikolwa. Ebikolwa byakola bye bitulaga obukkiriza bw'omuntu. Era y'ensonga lwaki batugamba nti ffe tulina abasiraamu bameka? Tulina abantu ba mirundi ena ewaffe. Tulina abantu ba mirundi emeka? Ena. Tulina abasiraamu ewaffe. Tulina abasiraamu ki? Ewaffe, naye ng'ewa Allah si basiraamu. Kitegeereka? Abantu abo abasiraamu ewaffe, wabaddewo sheekhe avuddewo wano ayogedde ku kigambo bunnanfuusi. Be bamu ku bannanfuusi nti eno ewaffe aba atulaga obusiraamu naye ng'ate bwadde ebbali akola biki? Akola birala. Kiba kitegeeza ewaffe aba musiraamu era bw'afa tumukolako emikolo gy'obusiraamu, naye wa Allah ye taba muki? Taba musiraamu. Kitegereka? Ndowooza mumanyi ne mu Qur'ani Allah be yayogerako Nabbi sallallahu alaihi wasallam be yali takoze eki? Tategedde n'abamwanjulira mubamu bannanfuusi. Then ne tubeera n'omusiraamu nga ye musiraamu ewaffe newa Allah nga muki? Nga musiraamu. Ekyo automatically kikola ki? Ne tubeera n'omusiraamu ewa Allah naye ng'ewaffe ki? Si musiraamu. Mukikiriza ekyo nti gyekiri wangi? Omuntu nga musiraamu ewaffe manya ng'ewa Allah naye ng'ewaffe muki? Mukafiiri. Mukikiriza oba temukikiriza? Gyebali. Kati nga Asiya mukyala wa Firawuna, Allah taba mwogerako mu Qur'an. Walitegedde nti musiraamu? Yali musiraamu? Wali kitegedde naye nga si musiraamu? Kati abantu bwe batyo gyebali ne mwe tuwangaalira. Gyebali ng'eno ewaffe tetumumanyi nti muki? Naye ng'ewa Allah muki? Musiraamu. Omuteeko ogwokuna ogusigadde era gwego. Eno ewaffe mukafiiri newa Allah muki? Mukafiiri. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe mubanga mulabye omuntu nga yettanira omuzikiti mumukakasengako obukkiriza. Tugambye nti tuba tutambulira ku bimu ku bitendo by'abakkiriza. Era ntitugamba nti tugenda kutunuulira ku ayati fi awaili surati al-Baqara. Allah tulabye akatuwaako ebitendo bimeka? Bibiri. Ekisooka imaanu billah, ekisooka imaanu bil ghaib, okukkiriza ebitakola ki? Ekyokubiri ikamatu ki? Wa yuqimu sala wa
wa mimma razaqnahum yunfikun. Omukkiriza yenna akwolabira nti ono mukkiriza ku bumu ku bubonero bwabwe bwe bamugamba okuwaayo tasikattira. Mumanyi lwaki tasikattira? Wangi kubanga amanyi nti eno shuwa ddiiru, sente z'owaayo mu kkubo lya Allah eyeeba shuwa ddiiru. Tekuliiko kubuusabuusa kasite nniyo ebeera ki? Nungi. Ate tosalwa wabula okubisibwa mbuki? Ebiseera ebisinga bayimaamu bayimirira mu maaso gammwe ne babasaba ssente ne beezirungula, bannange muweeyo, bannange muweeyo, naye ng'ate balwanirira mmwe. Kino nabagamba mu kiveeko ekyokuwoza tuwa imaamu ssente naye bayimaamu balya ssente zaffe. Gwe obuvunaanyizibwa bwo bwakuwaayo si bwakulondoola. Gwe waayo, era kasita owaayo bw'oti empeera zo ng'ozikola ki? Ng'ozifuna. Ebisigadde byani? Bya imaamu okulaba ssente ezo zitambudde zitya, mu makubo ki? Naye nga gwe empeera zo ozikoze ki? Ozifunye. Al-infaqu fi sabilillah ihda sifaatu min sifaati al-mu'min. Kimu ku bitendo mu bitendo by'omuki? By'omukkiriza. So tulina okubeera nga bwe bayimirira mu maaso gaffe ku nsonga yonna ey'obusiraamu, kati nga bwe mpulidde bwe banjudde ensonga y'emmotoka, ensonga y'emmotoka ne bwe bagamba abantu tusaasaanya ssente mu bitaliimu ebitagenda nakugasa, naye ate ne baleeta ekintu ky'obusiraamu, ate n'osikattira emmotoka eno gy'emala ng'evuga agenda okusoma, agenda okusomesa, gw'ofuna empeera wadde wafa. Yemu hadithi gye babasomera erimu sadaqatul jaariya. Wadde wafa naye nga wagula emmotoka, ebbanga lyemalanga ekola omulimu ogwo, emmotoka eyo ogifunamu empeera, si gwe ogivuga. Waliwo ebintu bye tulina okubeera nga tufunamu empeera naye ng'ate tetumenyese nnyo. Kati ng'okuwaayo n'ozimba omuzikiti nga guno buli asaalirawo, kati mwenna abali muno nyini kuteekawo omuzimbo guno, buli yateekako ekikumi kye abafunako empeera. Kati alinga naye ali mu ddalasa akola ki? Asoma. Ekyo n'otakitwala nga kya bbeeyi, era n'osikattira nga bagambye ku bigambo bya Allah okuwaayo lillah. Mu butuufu mubasomesezza, era babaddewo sheekha asomesezza ku dhulum, mpulidde ayogera ku dhulum, abadde amir bwe mba sisobezza ayogedde ku dhulum, naye mmwe mulowooza obwo tebuba bulyazaamaanya okulemererwa okuwaayo mu kkubo lya Allah, obeera olyazaamaanyiza omwoyo gwo, obeera olyazaamaanyiza omwoyo gwo. So baddu ba Allah mbakubiriza nga nange seereseeyo okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, tukole bye tusaanidde okubeera nga tukola mu butuufu bwabyo. Ebigambo bibeera bingi naye ebiseera tuba na biki? Omusajja omuyivu omu yagamba nti al-awqaatu al-waajibaatu aktharu min al-awqaati. Bye tulina okukola
bingi nnyo okusinga obudde bwe tukola ki bwe tulina. Mulowooza Allah mulyaza amaanya okutubigikako ebingi ate n'atuwa obudde obutono? Si mulyaza amaanya. Era n'omwogezi oyo w'ekigambo ekyo naye yakyogera akimanyi. Yali yunabbihukum, yali abazuukusa, abakoonako, abategeeza nti akaseera alwaktu kasaifi, yali abagezaako bategeeza nti akaseera katono, so tokazanyiramu. Bw'obanga okalina kakozesa ekiteekeddwa okubeera nga okikoleramu. So mu mbeera efaanako bwetyo tukkirize tugende n'ebyo bye tufunye olwaleero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini buyinza, nannyini byonna, atuteeke mu baddu be abawuliriza ebigambo ne batwalamu ebisinga okubeera ebirungi. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun. Saba Allah subhanahu wa ta'ala okuŋŋaana kwaffe okwaleero akufuule ebimu ku binaazito ya minzaani zaffe, olunaku olugenda okubeera oluzito lwe tusaba ffenna Allah abeere nga atuddiramu mu ebyo ebyatutagalako. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رحمن ارحمنا برحمتك الواسعة. يا غفار اغفر لنا ذنوبنا. يا فتاح افتح لنا أبواب رحمتك. يا غني اغننا بحلالك عن حرامك. يا رزاق رزقنا رزقا حلالا طيبا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.